Okay, Victor is talking about. Ndi bulungi ogamba otya Betty? Akabuliriro. Akabuliriro tuba tulina okunoonya ssente. Ssente. Twagala ssente. Obuze nnyo music yo oddiridde. What's the problem? Sometimes kiba kirungi nonoonyako life somewhere else, like nolema kuteeka amagi gonna mu kibbo kimu. Yeah, so I'm having studies, nfataamuko sometimes n'okunoonyako obulamu ewalala like. Okay. Music wade wamuwumulamu concentrating za kusoma. Yeah. Obadde osoma ki? Ndi mu kusoma social work and social administration. Nanti munaye buli omu aba ne plans z'obulamu we, so nyinza okubanga today tebikwatagana naye nga in the near future bijja kukwatagana bulungi nnyo. Cheza music osuubira omuva mu ssaawa yonna? No, music is a calling. Music is a calling, like tosobola kukivaako. Kuba, for example, for me, nze sikola music just to kufuna bufunyi sente. I do music to inspire, to communicate. Yeah. So sisuubira nti communicating akukoma. Oku inspiring abaana, abantu. Yeah. Wajja n'amaanyi mangi ne generation yo. What happened? Nemuddiriza amalimu walina amaanyi mangi namukola music luyimba buluyimba. Tukyalina amaanyi tegaggwangawoko. I for one, Victor, nkyalina amaanyi because era buli muntu ayimba love oba ayimba ku life mu generation yaffe eno, they always have to compare them to me. I don't know why, but I think it's because nze yakikomyawo mu bantu nti love music yali afudde, abantu bali bafokasinze nnyo ku kirabu vibe kukuba kusanyuka biki, so nenkomyawo music message, music owo communicating nga olina kyoyogera n'omutima gw'omuntu. That's why tuta music abantu agamba, hey man, olinga eyawuliriza byempitamu, olinga eyatudde butuuzi mu story yange. So nti saa zineno Victor nze niwensirika nembeera nga sitadde music basigala bankompeyaringa kuba babaliwo abatadde. I think ekyo tekigenda kyuka, and I did that. I thank God. Forever it's gonna be like that. Bw'otunuulira bwe mwajjira mwalina group igwe Young Voice naawe nga muli mutandise okwekwata. Najja nzekka. Wajja wekka naye ne mukwatagana. Najja nzekka. Then for me, nze believing my motto from day one has been together to the top. So nze nzikiriza nnyo mu kukolera awamu. Kuba nzikiriza nti tosobola kuba wakabi ng'okikoze wekka. Teriyo muntu asobola kuba wakabi nga olaba ne Yesu, okufuuka Yesu gwe tusomako kati gwe tusinza, naye yalina abajigiriza bameka 12. Singa yali asobola okuba yekka n'akikola yekka, ate byo mu mwana wa Katonda yali badde akikola yekka. But because togetherness ye building ekintu ekinaabeerawo forever. So for me, I believe in okukolera awamu. Era we nalaba baganda bange nga nabo begasse ku kinali ntandise, ngamba, hey man, this is cool. I think we should do this together. Okay. Yeah. Ofachi ne Vyroota. Conversation eno giresemu ate omwana omuto. Vyroota mwana muto. Vyroota is too young. Too young in music, in age? Both in music and age. Yeah. Mufachi agamba yasinga nawe ogamba kosinga. Hey, okusinga nze kyemmanyi bantu be basinga okutegeera omuntu aba asinga. You have to just put your music on table n'okola ekikyo abantu be ba rating ani asinga. Yeah, naye ayinza okuba yasinga ewuwe okusinziira mu ndowooza ye, okitegeera. Naye nga nze kyemmanyi nti he always have to talk about me because he can't escape that. Yeah. Lwaki akuteeka nnyo mu mboozi because wabiko ne post yo ng'ogamba lwaki every time that
waba ifunye chance always talks about you? Because nze yatandika kyali mutambuliramu and that's not gonna change. Ekyo kyaliwo kyabeerawo tekirivaawo lubeerera emirembe n'emirembe. Takkiriza bakulu be. Alayika omwana talina mpisa. Vyroota talina mpisa. Alayika omwana talina mpisa cause it would have been a different story. It wouldn't be nze asinga. It would be tukoze tutya okuva wano we tuli okweyongerayo ffenna. Cause tetuli baakabi bannaayi. Twagala bwagazi kufuuka ki? Baakabi. Naye kati gwe ovayo n'otandika saa zino okweraba nga waakabi ate nga tukyalina ebintu bingi ebyokuyiga. Yeeyita wakabi nga si wakabi. Tetuli baakabi. Tetuli baakabi, twagala kubeera baakabi. Kati gwe ovayo ku age ku time nga ye time y'okubuildinga okwebuildinga okufuuka wakabi. Ate n'oweeyita owakabi ate n'olowooza abaakabi be weegomba banaakukwatako. Nze siri wakabi bannaaye, nze yanjagala okubeera owakabi era nsaba mu nfuula owakabi. Okitegeera. How do you rate Vyrota's music from 0 mpaka ku 10? He's good. What's your percentage? He's a good student. Ali mu kuyiga bulungi kale simuyinaako buzibu. He's a student. And I also value someone's hustle kuba ffenna I believe tuli mu kino ekintu kunoonyeza ba family yaffe, kunoonyeza future yaffe, kufuatira future yaffe. So saalyagadde nnyo kutunuulira kiri mu plate ya muntu mulala kuba naye ye source of income gyatunuulidde. Okitegeera. So I wouldn't rate him or what. All I know is doing good. I'm doing better. Yeah. Maybe ensonga ki yeeyita owakabi nti ensonga oba tusinzire ku music we nowo, how do you rate it? Ekyo nja kirekera bafani, but for me I'm a 10. Yeah, because kitandikira ku gwe oba tewekkiririzaamu. Simanyi oba ye ali ki oba ki, but for me I know I'm a 10 out of 10. Yagamba buluyimba lwafulumya hit okusinziira ku mwenna generation yammwe lwafulumya hit ku hit. Kale Tuyite hitmaker. Kale Ate okolimya obukoli. Waje? Okolimya obukoli. No. A hit song isn't determined by gwe ng'omuyimbi. Hit song eri determined by abantu. Bloody ogenda lowooza olina hit. Bakutwale mu audience. Oyimbe nga abantu tebabitegeera. Okitegeera. So hit teyogerwa bwogezi nti nina hit. I have hits. Hit erabibwa. Nti this is a hit. Bantu nze mala kutaluyimba ne lutuuka mu abantu nendaba reception yawe, that's when I say, hey man, this song is a hit. Okay, Victor, yogamba nti abantu be balina okutuuzinga oba okusinziira ku audience. Vyroota nowadays watuuka ku stage. Even n'okuyimba kugaana naye ng'abantu be bamuyimba. Ebyo twabikolakola dda. Ebyo twabikolakola dda. I've been on stages ng'abantu bakaaba. I've been on stages ng'abantu banjalira wansi obutambala bwabwe. I've been in Dubai, I've been in Egypt. You've been seeing the love. So ekyo tosobola kuyimirira ku ekyo kugamba nti kino ne kino. Ekitegeera. Waliyo ennyimba abantu ze baba baagala, wabayo n'ennyimba abantu ze batajja kukolera ku excitement naye ng'era nazo bakola ki? Bazaagala. So reaction y'abafan ffenna tugifunye. Yeah, maybe he's excited because yakakituukako. I just said this earlier nti wali byali mu kutuukako right now, nze byonna bituukako 3 years ago. I passed through that level. Kati saa zineno tufokasinze ku bintu birala. Tukoze tutya okutuusa generation yaffe wano. Tukoze tutya okwejjamu kweno level okugenda ku level eddako tetukyali mu bintu
just ku bragginga, because okubraginga tekukyalina kyekutugasa nga generation. Anti ye agamba nti yes mwakolako temwakola naye muli start somewhere ati ye yajja bakkulula bwe mwakola Ate ng'ayigira ku ffe. Ayigira ku ffe. He's a student learning from us. Hey, tokubye nnyo uncle. No, that's evident. Buli omu akimanyi. Mulitulia nyimba za Vyroota nyingi hits meka gweze walabamu era lwolusinga okunyumira. Alina akayimba keke ka super fire baby, akayimba kalungi. Yokka ye hit gyalina. No, like I said, ogambye lwensinga okwagala. Yeah, So it was a cool zalina song. hits meka gweze olabamu. Asimanyi kuba naye. Naye he's doing good, I said that. Yeah. Abanno bali ku ki abalala? Bayimba. Young voice, unknown mwalimu Foseba mikwano nnyo. And we are still friends. Bonna. Genda Bonna. Ne waba viral bonna. Just since bino mwaba bimbuziza, I have to clear the air. But they are all my friends. Sina gwe ninako buzibu and we still communicate. mwenyigirako mu bibiina ebiriwo Malo Federation. Ebibiina ebyo man kirabika tusooke tubirekere bali abakulu baffe abatusookayo basooke babitereeze bulungi. Bwe banabitereeza obulungi tulyoke tuyingiremu because that's their duty. Yeah. Sente zinafuluma tokaya. Kuba zigenda fuluma. Era bulijjo zifulumanga ne tutafunako. Si gwe gujja okuba ogusoose. Oyinza ofunirawo omusera kuwa ebiriyoni z'ogenda. Nga ngamba alhamdulillah. Ate nga teweewandiisa. No, like it's not all about kwewandiisa. Waliyo ebintu ebiri evident by the way byetubuusa amaaso. Omuyimbi nze kyemanyi saa zino teweetaaga kuwandiisa muyimbi okumanya omuyimbi anti muyimbi teweetaaga kumala kusooka muwandiisa. Kiri evident. Bwe babala saa zino nti abayimbi abasooka 10 ku list. Ng'okala obuuziza na random person. Tobuuziza muntu na wamu industry. Kiri evident. Abantu bajja kuwa list yaabwe. So tekyetaagisa nti ate osooke ogende weewandiise ate biki omukwano oguyimbye era abantu guno mwaka basuubireyo ekivulu oba omukwano tuguyimbye era abantu bagukkiriza. People are in love. Ekivulu tujja kuba tubagamba. We shall be communicating. Abantu banava ne bagamba nti nno yagadde okulipira Vyroota kuba yalinawo ennyimba ennaku zino yalina zihit. Banava ne bagamba bwe bati. Nze we nalina nalipiraani. Mbadde nga nazoola long, mbadde ndipiraani. I'm just trying to reply because he started this by the way. Ye yakitandika. Olw'okuba tusirika tekitegeeza nti tetumanyi kwogera. Okitegeera? Just oba olinda right time okukola ki okwogera. Kiba kirungi nnyo n'osooka owuliriza ebiseera ebisinga. Nze mama kye yanjigiriza. Kiba kirungi nnyo osooka n'owuliriza n'analyzing a situation then you reply. Si kumalaga ngenda ng'oyogera woogeze buli kimu. Olwatukubirayo akayimba kuba ziyinza okubaawo ng'olina akayimba agenda ofuluma essaawa yonna. Akakoona abateeso oba ng'olina lwogenda okutayinga situation. Ekinaba kyetaagisa nga nakyo kyetaagisa tujja kikola. Yeah. Basibireko bafaani bo basuubire ki omwaka guweddeko guno ogenda bawayo akayimba akasiibulo batulinde next year. Nkyabawa music. By the way mbadde ninamu byenkolaakola naye era mbadde preparing music nga muteekateeka nsobola omubawamu bungi. So you should expect new stuffs, new sounds, a new Victor, bingi bijja. So they should always expect something new from me. I love you guys. Ngenda kuta video ya byanzigwako this week. Yeah.